Bannange abwakira era tanenyezebwa wabageze naye bannange kunsi kuno webalanga nnyo omuntu okaaba nga akaaba lwakuba ggwe tetugamba nti bannange nti tewali muntu afa like buli muntu asobola okufa kuba ffenna tuli bitonde butonde naye waliwo abantu abalina emitima emibi tulina basitaani ku nsi kuno walayi n'okaabya famire n'okaabya abantu n'omwana naye yafiiriddeko bannaye tukkiriza nti abwagira era abantu bafa naye omuntu n'ava n'akomentinga n'agamba kaafe naye nga n'omusajja gwalwanira bannange wallahi tamwagala ayinza n'omwagala munnange ate n'amala n'amulekawo naye nga gwe omwana wamu n'omukkiriza emagombe omulesezza abaana kyokka nawe oyagala zaalina omusajja y'omu kakati mbuulira gw'ojja kumala ofa oveewo ate olwo abaana bo b'ogenda okuzaala kale gw'oyinza obutasasulira bibiibyo n'abaana b'ozadde naye ate abaana b'abaana bo oba abazzukulu bo mu Luganda bwe bakyogera be bajja okusasulira bantu mmwe kye mulina omumanya ku nsi kuno eno buli kimu kirina okusasulibwa if at all olina omuntu gwe walumya gwe ssaawa eno ojja kugamba wanze ndi wa tabbunze tonjagera omusajja nenkuleka ng'oli mulamu sweetheart yes ojja kikola naye ojja abagenda osasulira they will not have any idea how that thing happened okitegeera yes omwana ayinza obba yafudde nga ntuuko ye niye bw'oba nga waliwo eyamusse gwe ky'olina omumanya kale tudde tojja kusasula oba enkya oba oluddako naye nga omusaayi gwo gwe gujja obbisasulira so gwe wennawe nange omutima gwo naye gubadde bwe gutyo ng'olinamu ojjawo nze kambabulire you people bino ebintu by'omukwano babituteerawo just to spice up life
Nenga nkubuulira, you're going to be with someone, then mwawukane, life is going to move. Ate omala ogambe kacoba nali nkaaba biki mukitegeera. So gwe wenna ali eyo nga mujja we omusajja omuwala yakututeeko omusajja muleke. Nze nkubuulira muleke, kubanga tomanyi lwaki yakulese. Mulimu ebintu ebijja gye tuli nga mu butuufu birina okubeerawo nga you do have to fight. Gwe funa obudde osiriikirire okube mu flashback omwaka nga gumu emabega. Bimeka byofiiriddwa nebyofunye era ogambe kakitegeeza singa ono teyagenda sandikoze bwe nti. Okitegeera omanyi ne bulamu bwa bulijjo okimanyi oyinza okubeerawo ng'oli waka n'ogamba kankwate ekkubo nfulumemu, oba ofulumye ebbulu omusajja n'akusanga nakwana kwakana nga mufuuse ba mikwano. It has never happened to you guys. So if it has happened, kitegeeza kine mu mukwano. You don't have to force. Nze mbabulira ne ku TikTok basiba bagamba omusajja gwayagala amumanyi. Ate nawe oboyo waliwo omusajja wakwagala abajja kwagala. Ne mulekerawo ologa abaana b'abannamwe nengera wallahi. Nengera omwana wa muno gy'omuteeka. Nze ngaze sigamba nti no kisoboka naye nze mmanyi mu kuzaalo eyo bakazi bannaffe batukola ebintu ebyo. Nze nga ne bagamba vidiyo yange eri yawedde nti Katonda tasobola kuba nga yatuwa obulumi obwo bonna bonna okuzaala omwana ne tukakkana ate nga tufiirayo mu ssanya. You know? Siwakanya naye mpulira muzadde gye tuli eyatutonda. Bwe yatuwa obulumi obwo yatuwa tuveeyo n'essanyu naye abantu abatwetoolodde be batuttirayo. Nze ku TikTok ngenda kukola vidiyo mu comments mulabe omukazi ayogera n'owulira nga n'omutima gukulumye nga naye ayogera ku bali bamusse mu kuzaala. Okitegeera ate nammwe abatutte babba bannammwe musirikeeko. Gwe omusajja amututte yakwanye asazeewo abeere naawe sirikira gy'oli. Sometimes you provoke these women ne baguba emitima. Okitegeera just look at this little angel omwana ne Mukama. Simbabuulira obulamu bw'ensi eno weewale nnyo okusa omuntu akaabe ng'akaaba linnya lyo okukolimira n'okukiikira ensingo. Ebisigadde obirekere Allah. You're going to have peace. Thank you so much for watching.